Omuwoozi kati yakoppye ono gundi Traore owa Burkina Faso. Kati ekyo ekintu yakikoppye eyo kubanga amanyi nti oli naye yawamba obuyinza n'atandika okukwata abali b'engozi n'atandika n'okukola ebintu ebita. Yes, alright. Emboozi eyo tugisaliddeko awo, tujja kubanga tugyeyongeza ye bujjako mu maaso awo. Oli ku Yugi Update TV osinza obbanga otuwulirizawo nnyini tugenda okubanga tutandikira olunaku olwaleero okubeera nga discussion yaffe tugenda giteeka awo. Tukimanyi bulungi nnyo nti abantu abasinga okubeera nga tebatugattako wano mu ggwanga Uganda be bamu ku bantu abali mu magye abasinga obungi. Bo balabanga buli kimu ekyabwe ekyatuukirira era balabanga assignment yaabwe bamala ddo gituukiriza mu bulamu, era bw'obategeeza obateeka ku nsonga z'okukyusa eggwanga balabanga tebagyetaaga. Lwaki? Balabanga tebagyetaaga. Lwaki? Kubanga balabanga baatuusa buli kimu ate abagondera amateeka tebafaayo na ngeri ki gye babeeramu obulamu bwabwe gye bubeezaawo, wabula batunuulira kimu kya kugondera hooda. Omujaasi oba omusirikale yenna oba wa UPDF fe tumanyi fe aba SFC tetubamanyi kubanga ly'ejja ekkulu eryasayiningibwa okuuma basiviliani oba okukuuma eggwanga erya Uganda. Mwenna abasinga mubadde temuvaayo kwenyigira mu nsonga za kukyusa ggwanga lyammwe nga mugenda mu maaso n'okurisiivinga n'okubeyinga eri commands z'abamu ku babatwala abakulu mu magye. Naye ebiseera ebisinga ebintu bino ab'amagye bano basufita bayita mu kusoomoozebwa kunene okw'amaanyi abamu. So abamu okusoomoozebwa kwabwe bakuyitamu olw'ensonga nti entegeera yaabwe nnafu, reasoning capacity yaabwe nnafu. Tebasobola kutunuulira wala kulaba kikiddako na kikijja. Nga we mutwe mutaasobola kulaba nti ejje erya SFC lijja ligenda bafuula regular army, temwasobola kukiraba. Kati abavaayo ng'ono batono nnyo abanalizinga ensonga ate ng'ali mu uniform ne yeewaayo ku lw'eggwanga lye ekibayita okufiirira omwoyo gw'eggwanga. Era statement ze zikulaga bulungi bw'agenda mu maaso n'okubeera nga kwegamba achallenginga General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, nti ensonga gy'aliko nkyamu. Olw'ensonga kino ekikolwa kyagenda mu maaso n'okukola yakikoppa ku mawanga ag'ebunaayira eri omukulembeze eyawamba obuyinza Captain Ibrahim Traore. Era nga lowooza wanaleeta sisitimu eya governance wano ejja kukola mu ggwanga Uganda era ejja muleetera sympathy eri bannayuganda batandike okuba nga bamugulumiza, batandike okubeera nga bamusuusuuta nga bamubiibiita. Popularity engeri gy'ayagala ogifunamu si we butyo we biri wano mu Uganda. Bannayuganda balina ennaku yaabwe, bannayuganda bafiiriddwako abaabwe, babuziddwako abaana baabwe, ne kaakati bakyalina abaana mu makomera. Naye agamba nti ye mununuzi w'eggwanga y'omu ku yabateesaayo era yabateekayo era yakyabakuumiddeyo. Kati tiba tebimakinga sense. Oba oyagala ojje mu ngeri ya Ibrahim Traore, president wa Burkina Faso, kitegeeza ate olina okujja mu ngeri ey'enjawulo. Olina kujja ng'oze kusaanyawo kitaawo sisitimu gy'akozesa okutuntuza bannayuganda era ng'ojja mu ngeri y'omukomako ku bikyamu byagenda mu maaso n'okukola. Naye sisitimu yonna nga yasensera dda first family, sisuubira nti nno obutabani ajja kuvaayo akyuse sisitimu egenda mu maaso n'okulwaninga eggwanga Uganda. Oli ku Yugi Update Civic osinzira obbanga otuwuliriza. Nandaze nnyo naye kamala okuba nga mbawa akatambi kano mukamaleyo n'oluvannyuma tujja kuba nga tweyongerayo. Wuliriza. Omuwoozi kati yakoppye ono gundi Traore owa Burkina Faso. Kati ekyo ekintu yakikoppye eyo kubanga amanyi nti oli naye yawamba obuyinza n'atandika okukwata abali b'engozi n'atandika n'okukola ebintu ebitali mu mateeka. Ebitali mu mateeka ngamba bitya nga boona agamba nti nze ngambye kino kye kiba kikola. Kati naye ayagala kwefuula Traore. Muwoozi ayagala kwefuula Traore kubanga yalaba Traore nti yajja n'akola enguudo, n'akola biki, n'asiba ababadde ababbi, n'akola buli kimu kyonna
n'agula obuganza eri abantu. Kati muwoozi naye kyayagala okukola, naye ffe tugamba muwoozi tolina kyotugamba. Muwoozi olina kyotugamba. Ekisookera ddala naawe oli mubbi ne famire yammwe nzibi, tokyalina kyotugamba. Ate va kukubba, ate mutta n'abantu. Kati tuyinza kuteekamu bwesige nga toli munnayuganda ate nga mutta abantu. Kati bannayuganda tubagamba ki? Tusigale nga tulemezaamu bannayuganda, bano abasajja tubatwala. Muwoozi tolina kyotugamba. Omulimu gw'omusirikale w'amagye tugumanyi. Tolina buyinza bukwata munnayuganda n'omukwata n'omusiba nti ali enguzi. Ogwo si mulimu gwo. Omulimu gwo kukuuma nsalo za ggwanga, so si kujja n'oyingira mu offices n'ogamba nze njagala kukola nguudo. Oyo eyabbye ssente bamutwale bamusibe. Eyo gundi gy'oba okoze, move gy'oba okoze, already eba ekututte mu dictatorship. Kubanga obwo obuyinza tebubeera bubwo, kate nga ffe kyetwagala okuvaamu. N'olw'ensonga eyo muwoozi tolina kyotugamba. Aho we tuli we tukyayimiridde, era ffenna tusigala tugamba nti Museveni must go. Museveni must go ne famire ye. Mwenna mulina okutuvira kubanga mwe mubbye eggwanga lino okuva mu 86. Muwoozi ojjawa Audacity eyogera ku buli bw'enguzi nga Mawanda wa Piero Yuwo baamusanga ne billions 100 cash mu nnyumba, ne bamukwata ne bamunoonyerezaako ne bamusiba. Gwe wennyini n'ogamba bamute kubanga is your friend. Kati bakwano be babba, abatali bakwano bo babeera n'emisango nga babbi. Mukwano gwo babba ye talina musango. Gwe wennyini naawe osaana kunoonyerezebwako. Essente z'ogaba ne z'olina wazijjawa? Ofuna ssente mmeka omwezi? Temulina kye mutugamba. Ebigambo ebyo obyewuliriddeko, oyinza okugamba nti bya mukutu guno si bya mukutu guno. Wabula oli ku Yugi Update TV munansonyi obutababuuzaako ku musinzi obanga mutuwuliriza. Mbakulisiza nnyo obwakedde, mukuliko obwakedde abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo. Ntegeeza mmwe abali mitala w'amayanja nga Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, munamwena abali ku kyombo kya Buwalabu, abagenda okukakkalabya, abagenda okunoonyeza ekigulira magalo eddiba, munamwena mbatumiddeko nnyo. Abali mu UK, abali mu US, bitambula bitya? Abagenda maaso mu America n'okwekalakaasa ennaku eziyise ku lw'obukulembeze obutali bumativu mu ggwanga yaffe Uganda, mwakoze ddala ekintu eky'amaanyi nnyo era mbatumiddeko. Mbatumidde mwena abajja mu comment section ne muteekayo endowooza yammwe ne musobola okubeera nga muteeseza eri eggwanga, mukolera ddala ekintu eky'amaanyi nnyo. Leero nadde nabasuubiza tugendagenda kubanga tugenda live naye system tezaatuganyizza, kansubire nti olunaku olw'enkya tujja kubanga tubeerako ko live. Kakati tukyagenda mu maaso. Ensonga eri mu ddiiro bwe bweraliikirivu eri gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga kigambibwa nti batandise okulabuka Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform gwe baali balowooza nti nno yawaŋŋanguka era ali mu exile, bamulaba engeri gye bamutunuuliramu bagamba ono tali mu exile nga yetulowooza, ono ebyamutwala birala nnyo. Nga bwe batamanya amagenda ge, we bateberaliikirira n'amadda ge. Era bagamba ensonga zaaliko za munda nnyo zibaleetedde okweraliikirira. Era y'ensonga ky'obolaba babadde bakola bukubiriro okubanga bateekawo ekirwadde ky'Ebola kino basobole okuteekawo kafyu, bakole transformation ey'obuyinza ng'obudde bukyali, ng'akasajja tekannaboneka mu ggwanga Uganda. Bagamba kyonna kibasuubira okuva mawanga g'ebweru Robert Kyagulanyi Ssentamu kyaliko kiyinza obutabaleka mu ntebe, ate bo ekintu kye basinga okwenyumirizaamu kwe kusigala mu bukulembeze buno. Kati bagamba akasajja kano tekali mu exile, tali mu buwaŋŋanguse, era gwali eyongolowooza nti no Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mawanga ag'ebweru nti lwakuba nti nno yadduka Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba n'okuba nti yali amusuubiza okumutta, ekyo weerimba.
si bwe ekito bwe kiri. Mwabadde balowooza we mutyo mbasaasidde, era mwe abalowooza nti no gavumenti yekyalemeseza Robert Kyagulanyi Ssentamu okukomawo ku butaka mu Uganda, n'ekyo nakyo muba mwerimba, kubanga okukomawo ekwo tekumanyikiddwa so n'okugenda kutamanyikibwa. Kakati kyonna kyali mu kufumba kyekyeraliikiriza gavumenti. Kati ate bagamba singa akomawo dhani okusinga okubeera eyo, kubanga byaba ategeka bingi nnyo. Naye wano yali ajja kukwatibwa at least atekebwe ku house arrest nga bwe baali bakibaze, babeere nga tebali ku pressure kikyazzaako, nga kyonna kyonna kyagenda mu maaso n'okuzaako bakimubalira bubalizi, naye kati yabafuga yababalira ekiddako. Ebimu gavumenti byeri mu kukola bye bayita trial. Manyi buli kintu ky'okola nga teweetegese, that is a trial. Kati bino byonna babikola kugezaako bugeza nti owa ekyo kiyinza okukwatayo, kino kiyinza okuyamba. Olw'ensonga nti nno omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu byonna byagenda mu maaso n'okukola eyo gye bagamba nti ali mu buwaŋŋanguse bibatiisizza. Byandiba nga tali ku buwaŋŋanguse nga ye twali tukinogaanya oba nga ye twali tukirowooza. Ensonga ez'amutwalayo zaali ndala nnyo. Kigambibwa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ekikyamusibye Bulaaya kubanga akyakuŋŋaanya ba mukago bye tuyita ba areas nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni bwe yawaŋŋanguka mu 1980 mu myaka gya 1980 eyo n'asobola okuba nga akomawo mu 1986 olwo ng'amaze okuwamba obuyinza. Wabula we yagenda yawaŋŋanguka n'agenda mu Switzerland. Kigambibwa mbu bwe yagenda mu Switzerland nga maze n'ositula famire ye yonna yonna ng'ayitutte mu buwaŋŋanguse, yalabikako ng'akomawo mu ggwanga erya Tanzania, wabula nga bamukutte ku bibegabiga okukomawo omuyingiza eggwanga Uganda asobole okuba nga alya entebe y'obukulembeze bwano mu Uganda. Kakati ku muntu asinga otegeera ensonga ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali mu buwaŋŋanguse, ng'ovudde ku mmwe ba bloggers abagenda maaso n'okwogera by'omutamanyi ku social media, yeeyo ky'obolaba gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabula yeesirise kubanga bo bamanyi ekigenda mu maaso. Amanyi kyekitegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera mu buwaŋŋanguse, era amanyi kyekitegeeza okuba nga atalaga amawanga ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'anoonya ba alias. Bano be b'omukago. Sawa zino gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni eri sanctioned. Amawanga gasinga gagifuddemu olw'ensonga bukyanga Robert Kyagulanyi Ssentamu abatolokako n'ayingira Bulaaya, akyayisizza gavumenti ya wano eri amawanga amalala. Kyokka n'ebikolwa ebigenda mu maaso n'okukolebwa embassies ezisinga mu mawanga amalala, embassy za Uganda mu mawanga amalala, bongera kwokya bwokya. Kati ne bafundikira ng'obuganzi bwabwe butono mu mawanga ago. Kino nno kyongera okukiralifayingira amawanga gano nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bano byabayogerako byandibanga bituufu. Byonna byandibanga bituufu. Ebiriwa ebyokubanga bagamba ye kyalumiriza ennyo nti demokrasiya gwe musuubira agenda mu maaso akutambuzibwa mu ggwanga Uganda eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni si oyo. Yabasiba akatambala mu maaso. Uganda bukyanga efuna independent erabangako demokrasiya tetukifunangako. Kano kazannyo Museveni kabazanyira ku maaso okubalaga nti mulimu demokrasiya. Okitegeera? Era n'amawanga amalala toganenya go gatunulira process egenda mu maaso ne system ekozesebwa ey'akalulu, amateeka, baba mu kooti balabira ddala nga demokrasiya mwali, nenga byonna bigavaningibwa omuntu ogwo Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa. So bannansi bafiira mu kimugunyu, so basigaza omununuzi waabwe omu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bagamba ono ng'akyali mu buwaŋŋanguse ly'essuubi lyabwe, kyokka gavumenti naye egamba ono ng'akyali mu buwaŋŋanguse bwe bulabe bwabwe, ke kabenje kaabwe akayinza obbagwira ssaawa yonna nga tebamanyi. Eno nno gyali e Bulaaya abantu bagenda maaso n'okusinkana be bannabyabufuzi, ba politician, bannamateeka mu gavumenti ey'Amerika. Saagala okyerabire. Era amawanga mangi agali organizinga kati Robert Kyagulanyi Ssentamu nga freedom fighter okwetolwa Afrika yonna. So eyo level gyaliko ebeera ya waggulu nnyo. Mu interview esembye y'okukolebwa nga State House ey'Amerika egenda maaso n'okulaba interview ya Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu,
ngenda kubanga njikuwa enkulage ne Robert Kyagulanyi Ssentamu biki byayogedde bibuuzo ki byebamubuuziza abizzeemu atya ssuubi ki lyawadde bannayuganda ssuubi ki lyawadde amawanga ag'ebweru era balina kutandikirawo omukwatirako singa banaabeera banaasalawo okujja omukwatirako okusobola okwezza entebe eno eya Uganda ekirayimingibwa nti nno yawangula obukulembeze bwa 2026 era okumanya nti yawangula kigambibwa nti bukyanga kulonda kuggwa bagenze maaso n'okukaka Simon Byabakama chairman wa Electoral Commission okubanga presentinga DR forms ezava mu kulonda ezikiralifying ebyava mu kulonda n'ebyava mu kulangirira kwe yabijjawa Simon Byabakama yakomba kwerima era wenjogera kati aliira ku nsiko yagaana okusubmitinga DR forms teziriyo tebaziyina kati bannayuganda y'ensonga gye basinga okusinziirirako era bagisinziiriddeko ey'ensonga nga bagamba nti tebakkiriza na byava mu kulonda kubanga eyalangirira okulonda ebyava mu kulonda Simon Byabakama ye chairman yalemererwa okusubmitinga DR forms wuliriza okitegeera ekintu ekyo oli ku Yugi Update TV kosinzira obbanga otuwuliriza nyongera okukujjukiza nti gwe atannatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako kakati ensonga nga wenzikunnyonnyodde n'olaba Muhoozi Kainerugaba ateekamu amaanyi okulaba mbu yeefuula alwanyisa obuli bw'enguzi akutte bannabyabufuzi babadde betumanyi obulungi nti ne babadde bagenda maaso n'obakozesa alaga amaanyi ag'ekitalo alaga nti yagenda maaso n'okulwanyisa bali b'enguzi tulina ebibuuzo bingi nnyo bye twebuuza abamma baati bani abaabakwata nga woofiisi ya Prime Minister tekwatibwanga lwaki tekwatibwanga ebyo byonna ebibuuzo biri awo kati yavuddeyo n'alangira n'agamba nti nno yagenda okubanga akwasibwa omuvunaanyizibwa bw'enguudo zonna mu Kampala okubanga zikolebwa bakontrakitors bonna yagenda okubanga azivunaanyizibwako kati eno system nkugambye Ibrahim Traore gye yayingira nayo naye tetukakasa nti nno oba ewangala kyenkana ki kuba bannayuganda batuuka ekiseera nga beetaaga okufuna omukulembeze omulondo owaabwe kati balaba nga mu Burkina Faso kikoze ne balowooza nti wano kisobola okukola oli yali alwanirira ggwanga lye yali alwanirira nsi ye Ibrahim Traore kyokka byanjawulo ku kya Muhoozi ye alwanyisa nsi ye Muhoozi ye alwanyisa nsi ye oli yali alwanirira nsi ye kati awo ebyawukanira yali alwanyisa bali mu buyinza abali mu gavumenti kati wano Muhoozi balina kwerwanyisa bwerwanyisa balina kukkakana in fact eggwanga ne lisobola okuba nga ligenda mu maaso balina kukkakana ne bakkiriza abantu ne bakulembera omukulembeze waabwe omulonde gwe baagala ne balaba ekintu nga we kinaabeera Muhoozi tebagenda mujja mbwa CDF ebintu ebisinga obberaliikiriza kale oba bya bugagga byammwe bimwagala okukuuliita nabyo tubibawadde tubibalekedde mugende nabyo naye muleke eggwanga lyaffe lisigale nga ligenda mu maaso kubanga mwe musigaze emyaka mitono mu nsi eno muleke emiti emito giggumize ekibira kyayo tweteekereteekere Uganda enja mu maaso kubanga singa mutulekera eddibu lino ng'eggwanga lyaffe limaze oddutubisa ligenda tukaluubiriza nnyo okulibbulula ligenda tutawaanya nnyo bannange mukkirize ensonga eyo so y'ensonga lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba kansooke neewungulekokko mbeeko ekirala kyenjiya yamanya nti nno obwesigwa bwe bwonna tasobola buteeka mu bannayuganda bali so corrupted bakulaganga wano abakulimu ennyo naye batuuka wotuuka okujja tebakuyirawo mubiri kyokka tojja kwesanga nga abayinza omuyirawo omubiri balala nnyo so twetaaga coalitions okugenda mu maaso n'okudimandinga obuwanguzi bw'abannansi obukulembeze bunyuma ng'omukulembeze aliko bannansi yo gwe baalonda bunyumira nno ddala era tebuyinza na kufunamu kaluubizibwa yadde era eno Uganda singa eri wala nnyo singa yagenda mu maaso temulaba nti no Uganda eri landlocked country niye singa wano mu Africa ze zimu ku nsi ezisinga okutiibwa naddala wano mu East Africa
ze zandibadde ensi ez'amaanyi, buli kimu nga kiteebwamu amaanyi. Njagala kubanga nkuterako Robert Kyagulanyi Ssentamu mu interview gye yakoze, n'oluvannyuma tujja kubanga tweyongerayo. Tovaako, wuliriza. Right now, as we speak. Sorry, I must interrupt you there because I do want to ask you this, right? What do you have to say to Ugandans who think that you've done a great job in using the voices of others, especially young people in the country? But they argue that that doesn't necessarily make you presidential material. As we speak. Sorry, I must interrupt you there because I do want to ask you this, right? What do you have to say to Ugandans who think that you've done a great job in using your voice to amplify the voices of others, especially young people in the country? But they argue that that doesn't necessarily make... Bamubuuzizza bubaka ki bw'olina eri bannayuganda abo abalowooza nti nno wakozesa eddoboozi lyabwe okuimpulifayinga, okwongeramu amaanyi mu maloboozi gaabwe, wakozesa amaloboozi gaabwe n'ogattamu eriryo n'oyongera okuyimusa amaloboozi gaabwe, ki kye baba bakusuubiramu? Wuliriza. Mbu bagenda maaso n'okwagiwinga nti ekyokuyimusa amaloboozi gaabwe ne gafuuka ga mugaso ennyo kikumeekinga okubeera ng'oli presidential material. Bubaka ki bw'obawa? Wuliriza. Nabagamba siri wano olw'okubanga nze ndi presidential material oba ndi kyakulwanyisa ekyobukulembeze. Abagambye nti waliyo abantu bangi nnyo ba presidential material mu ggwanga lyattu Uganda era bali 10,000. Muleme okusuusuuta nze nzekka. Ali wano nga superguru oba nga guru okuteeka resources zino ku mmeeza zibeere wamu. Era nga ye kyaliko kibeetaaga bwe bukulembeze obunaabakulemberamu okubanga bamwambulako gavumenti ya nakyemalira. Era bwe twogera ye agamba alowooza nti ali fully qualified, ye agamba ali fully qualified okubanga akulembera eggwanga Uganda, so okufuga wabula okukulembera eggwanga Uganda. Naye agamba ekyo mulina okujjukira nti si qualification zange nzekka ze zeetaagisa. Agamba yeetaaga qualification z'Abannayuganda bonna abeetaaga enkyukakyuka, abeetaaga okukyusa eggwanga Uganda, si zize yekka. Era bino sibikola nga nze nga Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine, wabula tubikola nga ttiimu eyagala enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Era alina okugamba nti nno presidential material. Agamba era nsomye, ndi well prepared, ndi researcher, ndi organized, era wonteekako n'onkompeyalinga n'omukulembeze aliko Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Awo newankubadde amazeeko emyaka egisoba 4 nga atukulembera, tali muyigirize kimala nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ali kati. Kitegeeza ki? Amukubisaamu obuyigirize. Singa byali bya buyigirize, Mwami Yoweri Kaguta Museveni tiyandisobodde kufuga
emyaka 4 miramba ng'omusajja atukalakata kati kitwale nti no buyigirize so Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba kiba kya buyigirize musinga okubeera qualified amufule qualified nyina qualification ezisinga ezamwami Yoweri Kaguta Museveni tuwabulwa wuliriza. Era yali myaka gye gimu n'egyange nga gye ndimu we yajja mu buyinza we yajja okutwala obuyinza bw'eggwanga Uganda. Era ng'agamba ayagala abategeeze nti era naye yekkiririzaamu nti ali qualified nga ye oba n'okusingawo okutwala eggwanga mu maaso. Amugamba nti kale katwogere kale Robert Kyagulanyi Ssentamu twogere ku policies zo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga watambula mu kalulu ka 2026 supposing tugambe nti singa wakawangula ki ekintu kiwandisawo sokola eri bannayuganda oba n'okolera bannayuganda in case nga gwe mukulembeze w'eggwanga Uganda. Agamba nze ne ttiimu yange twagala kukomekkereza lawless leadership mu ggwanga Uganda. Lawless ategeeza obukulembeze obutono obutalina kye bugasa ggwanga Uganda. Era balina 5 core principles ze batagetinze ze bayinza otambulirako. Rule of law okurespecting eddembe ly'obuntu ne lisibwamu ekitiibwa ne liba nga terikyoboolebwa. Agamba amateeka gali existed era tulina ne constitution ennungi etulambika amateeka ge tutambuliramu. So amateeka gaffe malungi singa tufuna obukulembeze obulungi obusobola okutaputa obulungi amateeka gaffe era nga bagawa ekitiibwa. Era n'agamba nti twagala okukomyawo amateeka gaffe gavumenti ya Uganda ya mwami Yoweri Kaguta Museveni abatarespectinga amateeka gaffe twagala okukomekkereza obukulembeze buno tuteekewo obukulembeze obulespectinga amateeka gaffe ge tuyinza okubeera nga tutambuliramu. Muliriza. Agamba baagala okubeera nga bakwata ku kyokulinyirira eddembe ly'obuntu saako n'okumpuluvinga ku LC sectors kubanga agamba kyenkana abaana 3 mu Uganda buli lunaku be bafa olw'ensonga nti nno LC care services innafu nnyo mu ggwanga Uganda innafu nnyo ekitenkanika so baagala okumpuluvinga ekyo ekintu nakyo kibeere nga kugamba bakiwuuta buva in case singa batwalibwa mu bukulembeze oba in case singa yabadde omukulembeze kati nga we yalya nga yatudde mu ntebe. Ayagala kutumbula ku byanjigiriza ebyensoma mu ggwanga mukimanyi ekifo kye tukwataano mu Africa okubanga ffe abasingamu oluzungu ffe abasinga okubanga tusomesa abaana naye n'ekirala agamba ayagala ku improvinga bedroom egisenge ky'eggwanga Uganda eky'obulimi kubanga obulimi we wali ensibuko y'obugagga obw'eggwanga ffenna kwe twesigamye naye gavumenti yakusuulirira. Twagala okukomyawo obwannanyini ku natural resources n'obw'ettaka mu ggwanga lyaffe Uganda bibeere nga tebibbibwa abo bokka bali mu gavumenti nga bye babivunaanyizibwako. Era twagala okukomyawo resources mu mikono gy'abantu babeere nga bavunaanyizibwa ku by'obugagga byabwe n'ebyobugagga ebiri mu ggwanga babeere nga babiganyulwamu rather than okubeera nga biganyulwamu mu bantu babale ab'obubatu abali connected mu office eya gavumenti.
twagala okubeera nga tuuniting eggwanga lyaffe liri divided ne ethnic groups bukyanga gavumenti eno ejjamu. Twagala eggwanga lyaffe tulikomyewo libeere bumu. Era twagala odditeeka ewamu nga tusinzirira mu religious ne political mu byobufuzi ne byeddiini. Eggwanga libeere wamu, libeere nga teryawukana. Twagala n'okukomyawo ekitiibwa ky'eggwanga lyaffe engeri gye batulabamu, kubanga ffe Abannayuganda twawukana nnyo mu ngeri gye batuyisaamu. Engeri gye tupulizentingamu eggwanga lyaffe si yeeyo, kisukkako n'okusinga engeri gye batumispulizentingamu eri amawanga amalala. So Robert Kyagulanyi Ssentamu, the key factors, principles zaagala okutambulirako okuleeta mu ggwanga Uganda okuteekawo enkyukakyuka n'okuteekawo change. Olw'obudde munzikirize nkome wano, mbaagala nnyo, mwebale kwekumira ku Yugi Update TV, mweraba.